ekyantegesa konsati ya Kase kusaasira ebyobufuzi bibadde bibeerawo ne bitutagazatagaza naye tamanyiira awagira kintu kye kyatawagira takivumirira ensonga lwaki nasazeewo okuteekayo konsati z'omwezi 10 era abaagala okulaba music tubalinze ku Sheraton Gardens aballo track number 1 King Dis tuyambe wano temujja kubaawo na budde wano tugenda kubeera n'abayimbi bamanyi kuyimba nanta situkasituka Maria Mundagiro Mumbejja Sebo Mumbejja Maria Mundagire Kusaasira yaŋŋamba njagala abayimbi bange bano concert yaŋŋamba njagala Omumbejja Maria Mundagire ne mugamba tofaayo nja mutuukirira era munoonyereza ewiikisi nga 2 kuba naye bamuyita n'atakwata masimu ne mutayiminga ne mukuikiriza ku ofiisi n'agamba babanga muwala wange yagenda okutongoza ngenda kubeerawo press conference ate n'okuyimba nyimbe era tiyatusabye ennusu n'emu nenaffe tetugenda kubeera babuyabuya alina okwambala olugoye olulungi alina okwambala engatto tulina okukkirira ekasawo tubeeko kyetukola asobole okutuuka ku mukolo Fred Sebatta namutuukidde abadde alina okubeerawo naye yakakasizza nti ajja kubeerawo olunaku lwa show era agenda kuyimba eddakiika ze 3 abayimbi abalala abasuubiza okuba nti balina okubeerawo Betty Mpologoma ssaawa zino trendinga number 1 yagambye nti tulina okubeerawo Sophie Nantongo ne Kalo Nantongo abo bo ba munju ne bagamba balina okubeerawo ekigenda okubeerawo nnaku z'omwezi nga 10 Afrigo Band iyo egambye egenda kukuba omuziki gwayo era egenda tukudde eddakiika 30 naye nga benjagala good music omusajja asinga okunnuma music industry era nga mulowoozaako nnyo apandikidde ennyimba nnyingi yaziwandiika neziwa Serena Bata amala na contract nayisazamu nadduka sene nazitta Jimmy Kalicha namunoonyeza gye yabadde ne mugamba olina okujja okuyimba obuyimba obusinga okuwooma bannayuganda bamunoonya naye nga tebamulaba ne mugamba ajja mumugjayo kubanze music ekintu kyebayita music kyagala bwagazi era kyova olaba nsobola okukwata bamitandi acidic vocals ne bagirega oyo omwana omuto n'akuba atya lugogo yagikuba n'agifuula kagogo kakati ne Jimmy Kalicha etuva mu Kase kusaasira bannayuganda ne bana basazeewo tugenda kutegekerayo the best of Jimmy Kalicha Sigwa Jimmy Kalicha yali badde njogera mu byafaayo bine bijja kujja mu maaso awandiise ennyimba nnyingi nnyo ze mutamanyi nti yaziwandiise era kolo tugenda kumuwa ajja kuyimbayo obuyimba nga bonna abantu bemusinga okwagala ku lunaku lwa Kase kusaasira